nawetanga ne mulubuto munuma omanye ekintu ekyo ky'okuziikula muzeeye tekirina nnyo makulu ndowooza mu bantu abalala naye wabanga kituufu badde mwana we kikuleetera ennyiike. Lwaki ebyenda bikweggunda gwe omu ku bataagala bwerufu bubeewo mu famire abaana bamanye ani waawaka ani atali waawaka? Nedda mukama wange si wekityo wekiri. Nze nga nze sikyagala era saagala kwogera kalebule naye nze nga oba muli mutima nga nti oba yalinga yateereddwa era nga mbasanga Katonda alina omukisa nti mu kino ekikolwa ekyakoleddwa omwoyo gwe guvaawo gugende. Olinamu okukkiriza nti guyinza okuba gubadde musibe? Ati teguyinza kubanga gubadde musibe gubadde musibe kubanga kyolina omumanya muzeeyi we yafa bamukolako ebintu bingi ffe twali bato. Kati bano baswazi abatucunya be bali abakulu bali myaka 14 15. Nawudde bagamba oba yali mu senior 1 by then. Naye nga omanyi nti yali wa mu kyalo yasomera mukulu kuba yagamba abantu nti myaka 14 naye nga yali myaka 16 awo yali atuludde. Famire ya Kafeero kino tekyandituuseewo naye abaana bali bana ate ng'ogyeko abaana bana famire ya Kafeero tulina abantu abalala batuli emabega abantu abakulu nga olaba nti abantu baneno ba famire baagala mazima abalala bagamba nti bamuziikule abalala bagamba nti bamuziikula. So bana abakulu ababali emabega kiki kye babakozeemu ennyo nnyo mu obutakwatagana era olowooza lwaki balwana nnyo muleme kwatagana? Banene abakulu abatuli emabega si bonna nti balwana nnyo tuleme kwatagana naye abamu nze by'omusaayi mbivuddemu okuva n'olwaleero siri mwana wa Kafeero siriddamu kwogera mu bintu bya Kafeero siriddamu kuyoya musaayi gwa Kafeero. Gwe gubagenda ogamba nti oli mwana wa Kafeero naye gubagenda ogamba nti oli mwana wa Kafeero mwena muli baluvu ffenna tuli baluvu n'abatakibaddemu naffe abatakibaddemu. Nyentegeka ekivulu n'ekitakamu emiliyoni zaali 15 nga nze kimanyi njafuna emiliyoni aga kati nga miliyoni 5 ngenda kwatako emiliyoni 15 nzize ku zino sente zinajjewo bino mbisolovinge then ne kino waneeno ngende ndabesenga mukubire nti nafunye sente nga nabyogenda mu mawulire sibyagala kuddaabiriza nnyumba Kenzo yonna nkola ekintu. Export TV to the world. Mukwano gwange atulaba ku Expo nkwaniriza erinnya omwana soda. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga mpaawo kwebuzaabuza ffenna tuzimanyi kyakuziikuula omugenzi Prince Job Paul Kafeero yazikuddwa jjo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 nga bagamba baagala kufuna DNA egenda okufuuka ekyokugezesaako bazuule abaana be n'abatali. So nako olwaleero nina mukwano gwange ono mwaba muganda wange omu ku batabani ba Kafeero azze ye atwe ku sayidi ye kiri kitya kati njagala nkusabe kalira wuliriza atoshe yalinge mukwano gwange atanaba subscribinga kikole tolina kyogenda kusubwa ng'enteekateeka zino zigenda mu maaso. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange bwentyo ssebo. Uli otya? Ndi bulungi naye si nnyo. Nga tonna tugamba lwaki toli bulungi amannya gwange. Amannya ndooza gabeera ga Kabaka. Kujjako nga baatulimba nange oli mutuufu naye nga erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba 20. Eric Katumba. Eric Katumba 20. Weddira ki? Ni musajja ssebo wangi. Kima ako ke mbadde nninda. Eric tutandikiraawo wennyini. Ssebo. Oli mutabani wa Kafeero. Ndi mutabani wa muzeeyi mwennyini ssebo. Mama we yani gwa kuzaala. Mami wange bamuyita Maria Mutakuwa Esther. Akyaliyo? Mulamu. Mwe bazaala abaana bameka? Nze tuli abaana 3 nende ni mutata ndi omu. Kikiteeza kiri kituukiridde kye nawulidde boogera. Ekikolwa ekyakoleddwa jjo wakirabye? Ekikolwa ekyakoleddwa jjo nasoose kiwulira oluvannyuma n'enkiraba cause siri omu ku baana abagenze okulanga tubeerawo ng'abajulizi ng'ekintu ekyo kikolwa kubanga nze nga nze omuntu mbadde nga nkivumirira mu mbeera emu. So nekyaneewunyisiza nti nabadde mu sayiti yange nga ndi mu kukola ngera bulijjo ntera okukola. Oli musajja muzimbi? Asiri musajja muzimbi nina kampani yange cleaning agency tukirininga. Era gy'ovudde kati? Era gyenvudde kati. Tonajjako nabikola? Anti munaye kati nadde manyi nakufuna ekiro netegereke naye ate wompadde omukisa ogwo ngamba akankwesa obudde buneeno kubanga wabaawo ebintu ebitambula mu ggwanga nga mu butuufu waliwo ate ekyetaaga okulanga kiwulibwa n'okubaako nekitwogerako. Omanyi ffe tuzaalibwa ssaawa ya leero by'oyitamu bye bikufuula ow'amakulu naye obukeera ku makya nga toliiwo ate bye wakola ebyali bikufuula ow'amakulu ate ne bikufuula omuntu aweebulwa kira nti kintu si kirungi. Yesu. Kati wabadde awo nga naawe obirabira ku ssimu ng'omwana w'ebweru? Nabadde awo kati mmaliriza okukola saawa zabadde mu kitundu. Boosi wange ajja tukwasaganya ebintu mwerekerako waliko nkoya makindi
tukira mu wali ku madinisa nga mpira abantu boogera bantunulako kati supervisor kyava agamba Eric takimanyi alina mugamba Eric alina okubanga akimanyi lindako nga bokola nabo bolwede bakimanyi gwe mu nyumba tolina kyomanyi wano ku site we tukolera tuwaliwo yadde amanyi okujjako kati wetwagenze eri nga tuvudde ku site tugenze omugaga tubalansinga ebintu nasanze abantu nga onagamba nti bakwogerako bo bewunaganyaawo ngoyo agamba Eric amanyi kati ng'omu abadde asiibye nange nga nkola ngamba tamanyi wayandibadde yaŋŋambye edda ku budde ndi naye oli ng'agamba olimba tasobola kubanga tamanyi ebintu byabaddewo saa 7 ogw'emisana kakyava nga kyeyavudde ambuuza nagamba wama Eric taatawo bamuziikudde nemugamba yetwasobola yes nemugamba ate basobola nga tebanaba bakugamba nti ki nagamba nga nzigirayo vidiyo baada vidiyo gyanzigiddeyo yandaze video 2 yasookedde yandaze video ngeva ku page yo ngoyo nakuwa nakulabya oli mukubuza siteera mwena abaana musazeewo kino mukikiriza nga sera yalaga musanyufu era kyo tubadde twagala nga abaana kitegeera nesikiriza nageze kulanga ne NBS yakoze eki ejukubye emboozi ejukubye nawete nga ne mulubuto munnuma omanye ekintu ekyo ky'okuziikula muzeeye tekirina nnyo makulu ndowooza mu bantu abalala naye wabanga kituufu badde mwana we kikuleetera ennyiike lwaki ebyenda bikweggunda gw'omu ku bataagala bwerufu bubeewo mu famire abaana bamanyi ani waawaka ani atali waawaka nedda mukama wange si wekityo wekiri siri omu ku baana bataagala bwerufu ndi omu ku baana baagala obwerufu kubanga nze natandika okufokasinga ku zinene ensonga za muzeeyi nali nfunye omukisa nga ngenda mu ggwanga lya London nga bagenda kuntwala nga boloboy kozi omupiira nagukubako naye negubako negukoma nafuna yinjali nenkomawo kati nali nfunye omukisa mu 2017 nga bagala kuntwala London nga nfunye kirabu ezimu eza wansi nga ngenda kubeera boloboy nange akasente kalungi nga buli wiiki ndowooza nga ndi mu pawundi nga 2.5 ng'oggyeko omusolo n'olunaku lumu nagamba waaye engeri gye ngenda otambula kansooke ŋŋendeko manyi kati ffe tebatuzaalidde kyaggwe ate tukuliddeeyo era ebyeyo waffe bukunja temubitegeera nnyo okujjako nga nagamba nti esi waliwo bwekunyigamu n'ogendayo n'ogamba kange nenkiringe ku maalo ga muzeeyi era kekabadde nga kalombolombo kange kati mutima ne kungamba kaŋŋende nkiringe ku maalo ga muzeeyi n'okumusabirako eno trip gye ngenda okukola ki ogendako munaye nagenda otuukayo kyanewuunyisa nnyo nasanga malaalo galabika bubi gajjudde enfuufu waliwo omuntu ayali akuuma ne bamuggyawo nga bakulaga nti buli ayagala yayingiramu nga kukolebwako ebintu osangako eddagala egganda nze wenasooka ogenda nasangako Kuruhani ne Bible webale nnyo ebitabo naye wabirabako yes nze ntandeo mbadde njikeberanga Bible yali enkadde nga teriko cover wagiraba oli musajja mulungi kati Bible yaliwo okuva noza mu 2018 2019 olina okuba nga agenda mu biseera yes so nendaba amalaalo ga muzeeyi nga mutuufu galinga kyakuzanyibwako era eddala muzeeyi ndoza n'okuziikula oba osanga oba tugambe nti nze nga nze sikyagala era saagala kwogera kalebule naye nze nga oba muli mutima nga nti oba yalinga yateereddwa era nga mbasanga Katonda alina omukisa nti mu kino ekikolwa ekyakoleddwa omwoyo gwe guvaawo gugende olinamu okukkiriza nti guyinza okuba gubadde musibe ati teguyinza kubanga gubadde musibe gubadde musibe kubanga kyolina omumanya muzeeyi we yafa bamukolako ebintu bingi ffe twali bato nze ndibanzala 2000 njereere mu mwezi gwa December 25 kitegeeza nti muzeeyi yange yagenda okufa muzeeyi wange yagenda okufa mu 2007 nali mbulayo emyezi 7 okwezi emyaka 7 kati bano baswazi abatucunya be bali abakulu bali myaka 14 15 nawudde bagamba bali mu senior 1 by then nenga yomanyi nti yali wa mukyalo yasomera mukulu kuba yagamba abantu nti myaka 14 nenga yali myaka 16 awo yali atuludde so kati ekikolwa kinene kye bakoze kiri ekibuzo kyombuuza nti ndi omu ku baana abadde bataagala mazima amazima gabaddewo era nina pulogulaamu gye nakola ku Bukedde yataasa amakaago nze nali mu nnyumba ya muzeeyi singa saali mwana wa kafere trip nandibadde sisaana kuyingira mu nnyumba ninjogera nayogera ebigambo bingi era bimu ku bigambo binayogera byengenda okwogera kati olabenga byali birina amakulu oba tebirina makulu nze nabagamba nti ekyokuziikula muzeeyi we kibanga ensonga entuufu tewali buzibu naba bataddewo eyo embeera ne bamuziikudde batya abasawo we twagenda mu badde kankumayira wadde ntuuke tutuuke wali eri mu 2017 ntuuka ku malaalo ga muzeeyi galabika bubi mutima gungamba naye olaba amalaalo galabika wegati ate ennyumba ya taata we erabika etya nensalawo neŋŋamba kantambuleko ŋŋendeko ku nnyumba ya muzeeyi we yali jjukira si wala nnyo otambula okuvaako wano mu maaso awo nga mu katawuni ngenda otuukayo ng'ennyumba kifulukwa temuli yadde alimu temwalimu muntu eyalimu
okujjako waliwo omuntu oba sitera oba yali abeerawo naye nga si nnyo kati nga nyumba bagiteekamu ekisenge kye yandibadde ng'eddiiro nga mubeeramu kasooli nga bakuba kasooli mubamunza ennyumba nga yameramu ebiswa eyo galagi eyo yayitanga dipo ng'esiiba nzigule munako ya interview yabukedde ng'esiiba nzigule nga n'abalalu bakola ki nga n'abalalu basula omwo kati kinava nkaaba ennyo ne ngamba naye wabeewo omwana muffe asobola okubeera wano nekikwewuunyisa nti ne siteera oyo abadde ewaka eyo oba oyo omwana omuwala gwe nayogeddeko owa tinti eyo tinti yakamuteekamu kati naye kati kalinga akamu identifying amangu era kyekyo omwana oyo tabadde muyaayi naye bagulaga nti abadde ewaka awo ninga ne swazi amumalako emirembe amutwalira abasirikale bamugobe mu nnyumba bwakola emize emibi so famire ya Kafeero kino tekyandituuseewo naye abaana bali bana ate ng'ogyeko abaana bano abana famire ya Kafeero tulina abantu abalala batuli emabega abantu abakulu nga olaba nti abantu baneno ba famire baagala mazima abalala bagamba nti bamuziikule abalala bagamba nti tebamuziikula so bano abakulu ababali emabega kiki kye babakozeemu ennyo nnyo mu obutakwatagana era olowooza lwaki balwana nnyo muleme kukwatagana banene abakulu abatuli emabega si bonna nti balwana nnyo tuleme kukwatagana naye abamu bagamba nti be basupportinga abaana bano nga babagamba nti mukkirize mugaane mwe muli bana temwongerako mwana mulala nti Kafeero yazaala abaana bana bokka ate munnange n'azaala abo nga bagamba nti bokka nga era nagamba nti abaali etakiri tugende ku DNA eyasooka results ne zikomawo nga bennyini bagamba nti tugende ku musaayi bo bokka be badda nti baana ba Kafeero bano bonna abaana omwenda babalinga ku 10 bonna results zagamba nti si baani eri abatagenda nga nawe mwoli nze saagenda lwaki tewagenda kazi mbisebyo nga bwe nakugambye nti ebintu binene obiraba waliwo ekintu kyolaba nga olwanaze mzee wange namulabako wadde nali ddogo yani erinnya lya Katumba yalimpa nekye yantwala okumpa erinnya naye gyali okitegeera kitegeeza nti semanyi nemanyi setaga kulwana okujjako nga kisusse we kirina okukoma awo ndi wadde mba okuvaayo nange nkole ki kubanga amazima geetaagibwa Katumba gwe bw'otunula muloza muzeeyi alinga mu baana bameka before nga tetunaba nagenda mu DNA eyankya n'endala ezinaddirira ani kakati ekyo ekibuuzo kirungi naye ndowooza kibuuziza emyaka emikyamu okujjako ngambye nti gwe boolabyeko balinga mu okusinza tubadde ku musaayi gye tutambula tuyinza okuba nga ndowooza tuli abaana ng'ogyeko bana bagamba nti bali bana ndowooza neno wali abaana ndowooza balinga abaana 15 then kati ogattako n'abo abazze mu bufunze mwa be bagamba be baboolwa kuba looya waliwo settlement gyakoze naganze ndi looya w'abo abaagaanibwa era omuzange omusajja oyo namulaba mu 2020 ojjukira nti Bukedde yawandikako amawulire nti kooti esaze ogw'okuziikula Kafeero era bwe bawandiika amawulire ago nze nali ku front page ne Mantini omusika nga kuliko n'oyo omuzeeyi waffe taata Mugero oyo amufaanana ennyo era nga manyi era kooti omulamuzi n'agamba nti ekyokuziikula Kafeero kyandibadde ekituufu naye nange mpulira n'omwoyo gwe tegwagala mbadde mbasaba muddeeyo mu ddwaliro ewandege yakola balatole badde mubabawo olukusa bakebere ndagabutonde nga basinzira ku bakitamu abato ndowooza baali bafukasinza nnyo kusenga Saala Nantongo oba tugeze ne taata Mugerwa kubanga amufaanana kakati ate we twatuuka eyo ate abasawo ne batugamba ate tukizudde ne bataata bammwe abato bayinza okuba nga si baganda ba Kafeero nga bafaanagana ku sayidi ya maama kati DNA ate ne tugisobya ne tulaba nga tetufunye mazima ate abasawo ne batugamba nti muddeeyo mu kkooti eddemu ebawe olukusa babawe ekipapula ffe tufune abasawo bagende bakole ki bagende baziikule muzeeyi wammwe ate ne batutangaza ne batugamba muzeeyi wammwe tebagenda mumuziikula era nze abadde asinga kitambuza era guno omusango ngulanga ogwange nze abadde asinga kitambuza nga n'abaana bangi benjagala amazima gakole ki gaveeyo kuba nange mwenyini wongamba nsaweyo siri mwana wa Kafeero sigenda kinyiigiramu kubanga ndi musajja okuze dda oba onaabuzaabuza musaayi ongambe nti siri mwana we oba kituufu nga omusaayi gwogedde ngenda sigala nga ndi sokkamu ngenda sigala nga nkola emirimu gyange ate ne baganda bange nja sigala era mbalowoozaako kati olunaku lwajjo kyagenza obbaawo nga mmwe temulina kye mumanyi kyagenza okubeerawo sijja kulimba ekintu kino eno bakikoze mu nkukutu kubanga nze kyembadde nsuubira nti ekintu kinene kinga kibadde organized bulungi tasobola kuŋŋamba nti abaana abamu basobola otegeera abaana batategeera kuba tosobola ziikula Kafeero ng'ebulayo olunaku lumu for example nze nkola simu yange nyinza okubeera ku data ne kazikiraye
ate nga ndi busy ne kacharging ne nkazaka akawungezi naye ati sitekako message ogambe Katumba tugenda zikula mzee bagenda muzikula ennaku z'omwezi nga bweziti okitegeera kuba naweerezako ne message ono omusajja amuta ira Alexander ne muweza yali mukwano gwa mzee nga mzee bagamba yamusomesa ne bagamba naye tetulinaawo ngeri ndala esobola kumanyagana nga tebazikudde mzee mukusabira mzee kunene okuwedde abantu bayogera ebigambo bingi okusinza gye tubadde mu mawulire nga tukola ki nga tukubagana naye mzee Mr. Kisemakula yavaayo n'agamba nti omuntu ayabuzaabuza omusaayi ogwasooka wabanga akyaliwo era mwetegefu okubuzaabuza omusaayi ogukola ki ogujja okuddawo n'agamba nti naye nze mbadde nsaba musooke mukwate abaana banene abaana abagamba nti bakafeere bo bokaboka mubakoleko DNA mulabe bameka bamakinga nti bali basatu omu bamubodde mukwate abaana banene 11 aba abaana 20 mugende nga mubajjako DNA okusinziira ku bano kubanga jukira bamama baffe sibe bamu kitegeeza nti abaana bana abana DNA ewe zikwatagana nga bamama sibe bamu kitegeeze ogumusaayi gwe gumu DNA eri bagatte va kusaidi ya taata kati singa bakwata DNA ez'abaana abo ne baziteeka wamu owulira then bagamba kati tufunyemu DNA enemu gye tugenda okubanga tujjako omusaayi gye tugenda okubanga tukolerako DNA kati matanga okweta nga bayita Katumba jangu wano Aloni Kafeero jangu wano Godfrey Kafeero dawano Stella Nantongo dawano Martin Kafeero dawano John Maka Kafeero dawano Tina Nantongo bonna ne babaleeta ne babakebera webale nnyo nga basinzira ku kiri nezikangambe kino ekintu ky'okuziikula muzeeyi ngenda beerayo enkya ngenda naggulu era mbadde nsaba buno obubaka obutambuze bugenda tambula nalyo atambedala ku TikTok ngenda genda enkya naggulu nenze ekintu ky'okuziikula muzeeyi mu ngeri y'okumuweebuula sikinabadde nsuubira era mbadde nvayo mu media nga ndaga abantu nti muzeeyi abasawo baali batugamba nti balina akoma ke bagenda okupangisa kasente nengera okusinza ku projekiti za muzeeyi ezitambula nga nkimanya akakoma tekajja tulemerera nokabaka milioni mmeka nga batugambye nti muzeeyi bagenda muzikula mu nkola ya science era omusawo natugamba nti buli afuna omukisa n'agenda mu media obutawawaza amatu g'abantu nti bagenda zikula Kafeero funa omukisa onnyonnyola media engeri bagenda ozikulamu Kafeero ekyo nekitegeera era mbadde omu ku baana badde bagenda nga ntegeeza abantu kitegeera nga batugamba nti bagenda kufuna akooma ako ko kajjawo tayiro emu oba tayiro zibbiri ne bazijjawo we bazibikulawo ne baleeta akakoma kabako ngeri ya dree ne kasooka kasala enkokoto we kasala enkokoto ne bamakinga sure nti batuuse ku keesi ako ne bakaza ebbali jjuka ekituli kiba kinene kye baba bataddewo ebajjawo enkokoto ne baleeta akalala ne kasala keesi we kasala keesi lubaawo nako akatundu ako ne bakaza ebbali mbu ne baleeta akooma ako kabeerako kamagalo kabako ne kamera abeera bajaso akatwala akontrolingira waneeno kompyuta ne kayingira eri munda mu keesi ne bagamba katwagala linnyo magalo n'enyweza n'erikuulayo ndate kakati n'ekirala tutambule ne wano twagalawo baluviina nalo ne balugjayo kati ogenda okulaba nga bazikudde Kafeero mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa kubanga erinnya lye ddene n'okusinga bye tukayanira oba bakibagamba nammwe babuzaabuza mulemesa samaza kubanga kankugambe Katumba ezimu ku nsonga nnende zeyampadde jjo lwaki tebaayagadde biteeka nnyo mu mawulire ate byabadde bigenda sasamaza abantu bajje bakuŋŋaane awo wonna n'abaana abatawagira kuziikuula bajje balwane bakolewa era ekyo kiva security yabadde y'amaanyi nnyo baali beewala kusasamaza anti nze kankubulireko bwe kyolina omanya twagala mazima naye sinakugamba kankubuuze obeera mwana wa Kafeero obeera weetaaga ki okuziikula kitaawo mu mbeera weetyo kuba nze nabagamba nti webanga si nkola ya science nze ni mwetegefu by'omusaayi okubanga ndizayininga mbiveemu mpanike webanga byakuziikula muzeeyi mu ngeri yakumuweebuula ensonga nz'omu Katumba naye nsobola ovaayo ne ngamba bannaye obanga mpise mu media amagamba amanya gange nze Elki Katumba 20 ebyokuziikula muzeeyi obanga bagenda muziikula mu mbeera weetyo nze by'omusaayi mbivuddemu okuva n'olwaleero siri mwana wa Kafeero siriddamu kwogera mu bintu bya Kafeero siriddamu kuyoya musaayi gwa Kafeero lwaki nze kambeera omusajja muzeeyi wange yakola ekika ekikye tebamuziika wa taata we naye kokola ekikyo era kati abaana bangi bagenda bajjako omusaayi naye bigenda sigala mu mawulire era ojja kulaba nga bamugamba nti tebakuziika waneeno so ki nti binene ebintu ze kankubye singa muzeeyi yali mwavu bino byandibaddewo bino byanfuna teri kirala nnyo taata n'ebikyaliwo bino byanfuna anti wulirako eno si ffe baani abaana olumiriza nkwagadde tebyaggwa bikyaliwo Kafeero nze ndaba buli wamu mutunzi ola mwatunda n'omuti munange omuti swazi anti zikakubireko nze swazi saagala nnyo mukuba mu mawulire
kubanga bambi naye mwana era nino okukiriza ye mukulu wammwe si ye mukulu waffe wabula ali omu ku baana abakulu ababiri abasooka oba basatu kale mu baana abalenzi wakubiri. So Katumba njagadde kutangaza statement nti byanfuna biyinza okuba bibasumbwa byo bikyaliwo webiri andi kakati saawa ya leero bakugamba nti manyi buli wokola ebyobugagga waliwo ebintu ebitasaanawo. Muzeeyi kati tebakyayogera ku mmotoka ze simanyi nawe zotamanyi naye saawa yeri boogera ku mataka. Muzeeyi ettaka lye bamuzikako eri wagenzeeko bagamba lyali mu eka 26 niriweddewo bagamba kati sigaddewo eka mmeka. Kati wogenda eka jansi bagamba nti omwana yasooka kuwasiza mu nnyumba teyakoma okwo. Nze nawulira nnyo ennaku nasanga omwana kunasa kozi nkola graphics ebiseera ebimu era kuba katabo kange nkeera bideeke nawandikira bali mwezi mbali nyakakulaga nali kunasa nga ngenze kuwumulako mu kifo ekimu omulenzi ajja nangamba gwe nakulayo mu mawulire bujo oli mwana wa Kafeero nensirika nangamba nze gwe sikumanyi nze manyi Swazi nga naye mwana wa Kafeero ye nga ye just mukwano gwa Swazi atugamba Swazi yatwala ngo wataata we nga gitubeera n'obuwala obwakabi nagamba ennyumba nga twagifuula bbaala teyakoma okwo n'agitunda era gavumenti bagamba nti baginunula bununuzi teyagitunda yekka takomye okwo. Swazi era abadde atambula n'ebipapula bingi naye ate nakavidiyo ke walabye nga bakayana nesenga nga balina ebbala nga mugamba lwaki okkiriza tusooke tutunde ebintu byaffe ate olyokozi osapootinga ekyo zizikula muzeeyi waffe. Anti kati afa public wetugambira nti yes mukayana n'ebyobugagga byaggwawo. Ebyobugagga obiraba naddala bino ebyomuttaka tebiggwawo naddala bino ebyokuttaka. Muzeeyi kati olina omanya kati ke bamuziikudde buli yagula ebintu byagenda kukaaba kaweddemu oyimusa luzige mukambwemu namulaba 221 nga tuli emakini mukoti y'amaka ate musajja mugumiikiriza nzikankubiyeko ekintu kino eno nagenze mu bukedde ne mbanyonyola ne mbagamba nti ebintu binene ebyokutugonjoola binene ebintu biri ebintu ebi ebyaletedde okulaba nga baziikula muzeeyi butakkiriza famire ya Kafeero okutuuka wa pulezidenti. Mwali mwagana ogendayo ate lwaki yali muyimbi wa ggwanga yali mukwano gwa President Museveni gundi kije mwali mutwalayo idea je mwali mutwali wa Museveni ate kakati idea nti bangi bagezezaako okwagala ogenda wa President naye buli agendayo ayagala kufunayo kintu kidogo naye ate nze idea gye nali nina nga Katumba yagenda kulaba nga President asobola okutabaganya okusinziira ku ngeri gye tugenda omusabamu wanga waliwo ebintu ebirina amagezi waliwo ebintu ebikola sense. For example nali nvuddeyo nga mbagambye nti wekibanga kino kitukaayanya kiki ekituleetera okuziikula Kafeero nensaba nengamba nti batutwale mu maaso ga President alagire bagambe nti bakutte ettaka eka 3 oba eka 2 baziwadde abaana ba Kafeero abeegaanibwa baziikibwa ng'okwo n'abaana baabwe bakola ki kitegeeza nti no yenna ajja nga agamba nti mwana wa Kafeero talina kyasuubira baba wadde ettaka we bakola ki okubaziika kati ne baana bagamba nti baana ba Kafeero baziikibwe wano ki taata we bamuziika ebyo biggweewo buli mwana ategeere nti kati baneeganye naye bampadde bagenda okunziika era nga kijja nakyo kimanyikiddwa nti kya Kafeero eky'abaana b'ebbali. Katumba kiki ky'osuubira ekigenda okuddirira nga ddiini eno ewedde ng'oggyeko ebyobugagga abaabigula okubanga kawedde mu biki ebirala by'osuubira? Kamalize wali nziraawo kati eyendowooza nga njirina ne bagamba nti eyendowooza eweggwaye bakwate abaana ba Kafeero abagamba nti beegaanibwa nti abaana bali 20 bagambe buli mwana ayagala ki. Katumba wakuwanika omukono nga mezi yakuddayo okusoma nti somerawa njasomera London kitegeera nti we mutwale nti Nantongo Stella nti yaze bannange nze byokusoma sibyaganja ka business. President kyogamba asobola okulemererwa okwera omwana okulaba nga asobola okwera omwana wa Kafeero business etandikibwako. So ebyo byagaana nendeeta amagezi amanene mbagamba nti kale biba biganye ayatuzaala yafa ate yandibadde yafa tatweganye ate bagamba yali muntu muzadde nga ne gwatazaala akola ki amuzaala ne bagamba nti obutaziikula muzeeyi ettaka libamuziikako ddene bakwate abaana abagamba nti baana ba Kafeero bali bana babaziike ku mukono ogwa ddyo n'abaana baabwe babaziike ku mukono ogwa ddyo be balizaala abandi badde nga bazzukulu ba Kafeero bakwate abaana abeegaanibwa ffe batuziike ku mukono ogwa kkono. Kitegeeza kiti muzeeyi abeere wakati
yeebake n'emyoyo gye yeebake naffe ffenna naye nga ye omuzadde ategere nti ono sinza yamuzaala naye ali wano kubanga munange sina kye nasobola kwogera kubanga sikyagamba nti abaana bonna nti bamuzeeyi kubanga kuyinza nokera ku makya ne bagamba Katumba toli siri era okigumira bulungi n'ogenda sinakigumira bugumizi kinsanyusa nnyo kuba eyo famire tebeerekamu famire ya muzeeyi ye talina buzibu naye byaddala yakola ensobi emu yakola obugagga bungi ng'ate alina famire nnyingi nga y'omuntu so famire namwe etuusa eseera nga kiba bibatami eno muzeeyi yakugamba ndi mwana mu mboze eyo ku nsi abakadde bambulako owalumbe abanyagako bombi abanyoolanyola mu kaseera kali kamu nensigala tayo obwana munigina mu myaka mwendi mundabira 14 ndi bomu negwe nzirako lwa munyaga nafuuke mu mboze kati akugamba emyaka 14 yali akitegedde nti maama mufu emmomozi manyi kitegeeza toba na maama toba na taata nekimanya abantu abasinga bali bamanyina ganga goberera ennyimba za muzeeyi otegera amazima ge kitegeeza nti muzeeyi mu myaka 14 yali ategedde nti yali nfunzi n'akula bukuzi yeekolerera era ensonga nti omulabye nti muzeeyi waakuze akoze ekijja ekikye kino ekintu ekyokuziikula kabadde kabonero era kyo kintu mbadde nkisuubira era nze kambabuulireko ndi wano eno ng'omwana wa Kafeero ekintu ky'okuziikula Principal Wule Job Kafeero abaana batusindiikiriza kubanga era abantu abakulu babadde mabega wa Swazi nga bamugamba nti abo beegaane ate abantu abamu abakulu badde bagamba nti tuweegaana banno naye ng'abantu abo bali ekintu eki ffe we twawukana beekubira obusimu kiza nti kino ekyokuziikula muzeeyi tekibadde mabega w'abaana ba Kafeero kino ekintu ky'okuziikula muzeeyi kibadde mabega w'abantu abakulu abamanyi Kafeero singa ffe twaze sobola tegeera muzeeyi kusinga ssenga wange oli mwannyina olw'omwami yabibaddemu nnyo Nende enkolagana yammwe ne Nende eri eri taata Nende nze muyabuulizira tumuyita taata Nende abaddewo ng'agamba nti abaana bangi taata Nende oyo abadde alumiriza Swazi okubanga atunze ebintu bingi naye kambuuze avuddeyo mu guno omwaka n'alumiriza Swazi nti si mwana wa Kafeero naye abaddewo emyaka 15 twakoze statement n'agamba natuuse okuacceptinga tukole okuziikula ng'ensonga nange zintamye era bayize n'okuba kati bataddemu amaanyi wakati ng'oggyeko abaana bagenda okugambibwa mu siba Kafeero weebuuza abo bagenda kusigala kuki era baddawa ekyo katukireka awo era Musayi guna gye n'okugamba nti Swazi si mwana wa Kafeero golooza byeyatunda ne byeyatunda nabo bali kuki buli omu wetegefu okuzaayo sente zabadde bajja beerangira nti singa nayo zino milioni 10 waziryako ffenna n'empapula zetuwulira nga waliwo gw'otambula naye mwennyini ng'alaga nti Swazi mubi naye ng'ate naye mwennyini foomu bakulaga nga ku mugaati kwali nga ne foomu bagamba nti Kate yasayiningako wano kuba nawudde ne statement ng'akola nti ekivvulu bw'afaala okikola wajjako ezitegese n'abagabira abaana nze muganda wange nakugamba eno sitole ngibuusebuuse muganda wange bankubirako awo ŋŋamba eno sitole ngibuusebuuse naye ejja kuba n'amakulu kweri sitole gye wakoze gwe saawa ya leero weebuuze nga gwe omuntu ng'oggyeko kuziikula Kafeero golaba tewabaddeewo ngeri ndala nze sijja kwetumiikiriza sijja kukola lugezigezi engeri endala ebaddewo abaana mukuŋŋaane mugabe bannaye oli mwana wa Kafeero oyagala ki bakwegaanye biwedde genda sigala ng'ogenda wataatawo gobanga kituufu oli mwana we omuntu nga bakwegaanye naye ng'oli yekitaawo n'ogenda ku malalo ge jasi n'okirini nga bukiriniiza ebisima bijja naye ba tebagenda kukuziikaawo omuzadde teyeerabira mwana we neyeegaana omwana teyeerabira nti naye mwennyini takyerabira nti omuzadde yali yazaala omwana we Katumba tusuubira nga DNA ewedde musobola famire ya Kafeero mu abaana musobola okuddamu ne mubeera wamu wonna ndowooza DNA we nabanga ewedde era kino bakikoze kulanga batabaganya naye wabaddewo engeri nnyingi okulaba nga basobola okutabaganya obutatuuka kweno mbeera era nze ku lwange era bulijjo mbadde njogera nga nsupportinga ekintu ekyo nga manyi nti bagenda kukola mu nkola ya science gye baatugamba naye bwe kibaddewo ekiti nawulidde nga
mutima siri bulungi kubanga navaayo nekyogerako neŋŋamba nti sawa ya leero bwe tukeera ku makya ne tuziikula muzeeyi mu mbeera weetyo abantu abasinga tebagenda kumanya mazima nti abaana baagala mazima. Abantu abasinga bagenda kufokasinga ku bugagga, abaana baluvu. Era kati bw'ogenda mu comment section zonna bya bugagga. Era nabagambye kino tunakikola gwe gwe bagenda ogamba nti oli mwana wa Kafeero naye gwe bagenda ogamba nti oli mwana wa Kafeero mwena muli baluvu, ffenna tuli baluvu. N'abatakibaddemu. Naffe abatakibaddemu ffenna tugenda fuuka baluvu. Kwa Mzee Musa Kisemakula yavaayo n'agamba nti kubamu akafaananyi nga bagenda gamba nti gobadde oyogera ennyo bamuzeeyi bamuziikule DNA ejje nga toli mwana wa Kafeero ogenda tunula otya mu bantu. Era ogenda kuba ofumiintiriza ki nga gwe waleetedde omusajja oli omuziikula naye nga tolina musaayi gwe. So nze kineeno musuubira okuddamu okutabaga. Nze nja kugamba ebintu bingi nga DNA ezifulumisi kati nja kuba kalebule kansirike kolide kaninde nja kugamba nze ngenda by the way nabadde nenteekateeka y'okola oluyimba lwa musaayi gwange nsaba twogere kubanga muzeeyi yakugamba nti omuntu wafa sikusaanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be basookawo okugira okwezza ebitatuukanye tusigala tulumira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo kutawaŋŋanira mbebika. Owulira yagamba nga ebitatuuse bye bituzuukusa wadde yali mulamu naye yeeteeka mu bafu yandibadde agamba nti ng'ebitatuuse bye bibazuukusa bali abaafa naye ne mwennyini yeeteekamu kubanga yanawuzika nga agamba nti bannaaye tujja okunenya abafu. Kino kye twakoze twanenyeza muzeeyi lwaki yatuzaala. Obubaka ki bw'owa bannayuganda abanyiivu ku kintu kye mwakoleddwa ku saidi yammwe abaana gwe baako gy'obawa at least ogezeeko okukiriininga saidi yammwe. Sina kyengenda kiriininga saidi yaffe tetuna kye tukiriininga ffe abaleeseyo embeera okuva olunaku lwe bwakeera ku makya omusajja yafa oluyimba olwo omusaayi gwange nsaba twogere ng'agala tugende Kyaggwe okuva etwakwata ensonga za famire ne tuzijja e Kyaggwe ne tuzireeta e Kampala byonna ne bifa nakitegeerawo ate ne muzeeyi ebintu bino yabirekawo era obubaka bwempa abantu eri abaana ba Kafeero kwakasaba leero ffenna tuli baana ba Kafeero okuggyako DNA nga ziwedde abamu bajja kutujjamu abalala bajja kutukkiriza abalala bajja kubajjamu abalala bajja bakkiriza. Sawa ya leero tuli baana ba Kafeero naye nze kyemmanyi era kyensuubira kyenyinza okugamba abantu abalabye ekikolwa ekyo ekyagenze mu maaso okujajinga weekuli mwakutaddewo naye njagadde mufumiintirize ate mulowooze. Nze lwakuba nti mbadde sente nzifuna mpola naye mbadde nenteekateeka gye ndi mu kukola ng'era nsinziira ku birooto bya muzeeyi nga ngenda kukola vidiyo y'olimba baluyita musaayi gwange nsaba twogere nga zijja singenda kukola vidiyo era nga n'okusinza nadde njala vidiyo eyo training nnyo nti nadde nfunye ba TikTok abasinga okikuba ng'era mbadde njogera ne taata Kimbowa njogerako ne tuli bulala famire ne badirekita ab'enjawulo nga nadde nsuubira era nadde nteekateeka kola vidiyo mu guno omwezi gwe tutandika nga nsuubira nti wenaata vidiyo eno nga nkoze bulungi vidiyo n'okusinza content nga muzeeyi wanyinza okyagala vidiyo eno ejja kuwa ekyokuyiga eri abantu aba famire naye kyanewunkiza nti kisobodde kikola. Bakusoose bansoose kati tugenda naggulu luno temudduke nga luli eri kuba Swazi yagambye luliriza luso lwajja mwabisuulawo ne mudduka saaliko naye ate ne badduka result bazikeberako olwo lwennyini batukebera omusaayi result zitwala akaseera zaafulumirawo ku olwo ate zisobola kazino kubanga zamala weeks 2 oba 3 ate n'abaana abamu babategeezanga butegeeza gwe toli mwana wa Kafeero Swazi nga yakubira Siteera baali basimu abamu baana baali bamasimu okakasa Siteera gwakozeeko interview so anokuba enamba ye bamukubira kasimu n'abagamba ne bannaye empapula ezo ziriwamu Swazi n'amugamba ayinza n'obutazirabako naye gwe toli mwana wa Kafeero naye Swazi yagambye empapula mwazisuulawo busuuzi ye n'azironda ne banne ne bazitereka. Munnange bayida wenze namukujja mu mawulire bayida kweyo emboozi kitwabaddeko ebyokugenda wabweru nabisazaamu naye ng'omukisa gwaliwo n'akasente mami yali akampeereza nga mpeeza paundi 2,250 ali bweru ye mami ali mu Fulamu UK nga mpeereza akasente oli mwana muteeketeeke ngenda ntambula nawe njagala bino biggwe ntambule saala kubeera mu bino bintu okitegeera naye era natunya ennyumba ya muzeeyi maama ennyumba ya muzeeyi yanvira kulanga nze njawukana ne maama nkati sobola mukubira mugamba nti maama mpeeza wadde $10 oba paundi 4
takyasobola. Mami yampeereza sente ng'akimanyi anfunidde eri kaddiiru. Ngenda capa nze omutima ne ngamba kansooke nkwateko miliyoni nga 10 nsooke nzidaabirize ennyumba ya taata. Sente ze baakuweereza n'oziteeka ku nnyumba. Andi kati n'ennyumba sente zaali yeetaagisa sente nnyingi. Kati nze kye nakola nategeka kivulu. Ne ntegeka ekivulu ne nkiteekamu emiliyoni zaali 15 nga nze kimanyi njafuna emiliyoni aga. Kati nga miliyoni 5 ngenda kwatako emiliyoni 15 nzize ku zino sente zinajjewo. Bino bisolovinge then ne kino waneeno ngende ndabesenga mukubire nti nafunye sente nga nabyogenda mu mawulire sibyagala kuddaabiriza nnyumba. Kenzo yo nankola ekintu. Kenzo yatuuka leeti ku show yange yatuuka ssaawa zaali 8:30. Mbyogera tunida mu kamera. Export TV to the world.